gravity omutujju yegwe omukujjukujju muganda wa Kibwetere mukwano gwa Koni kizwa amanya mangi so tegera ate ng'ogere nnyo bato yamwe yakomawo ne gundi nejenero nalaba mwetwa teyali bato kikyaliwo kuli kwali kusomesa ani alasomesa inze ng'osomesa zamba ng'osomesa zabaki ng'omusomesa jembo ebintu bikyuka buli kimu kikyuka kali gwe bagambye gwe wali asinga okukola interview naye wali eyo okola bintu ebirala industry ekyuka obulamu bukyuka generations zikyuka kinalingezaako mutegeeza era owulira olimba linayimba nnyabo mu vaasi ey'okubiri byalimu nabinnyonnyola byonna ebintu byonna naye byemanyi byamutuukako n'abitegeera yeebuuza otegeera naye tegwaliwo bate ebibona jenero zamba njooza tutandikire ku nsonga za Omale Omale omumanyi namulabye abadde tomumanyi mbadde simumanyi ni namulabye nga yeekyanga ataddeyo akafaananyi bw'ati ka selfie ke yakubye ng'alina ne crowd nnene mabega ensonga ze ziri mu industry sawa zino zeziri everywhere mu entertainment industry tutemeeteme ndowooza gw'oli muyimbi ndi artist oli artist soko tubuulire ensonga za Omale ng'oziraba otya ye nga ye Omale talina problem wadde mboyimba nga bw'ayagala mu nsi yonna gye bamututtemu mu bbaala yonna gye bamututteko ku mukolo gwonna gwe bamututteko kuba yetavunaanyizibwa ku bintu ebyo simanga covid simanga akoze ate simanga gunasiiga endwadde nange okera mu makya n'ompita nowa gravity jangu oyimbe wano ejjumba oba woba wanikabe wano mu Uganda sisobola kubuuza mbu awo waliwo security mbu awo waliwo tewali corona mbu awo tewali kino sisobola kubuuza kintu kyonna nze ngamba mpase tebwezi ebisigadde godiringe nabyo odiringe n'abasawo abanakebera ku mulyango odiringe ne sanitizer anaamala abantu odiringe ne masiki nze tebinkwata gwe si mulimu gwange omulimu gwange gwakusanyusa kati yoyo omwami mulimu gwe gwakusanyusa bannayuganda otegeera ebisigadde mulimu gwa gavumenti ne bapromota okulaba ekivulu kibaawo ba tekibaawo kyetagisa oba tekyetagisa otegeera covid yagenze oba teyagenze unless ngamba abantu ababadde mu kivulu ekyo abantu bafa abakwasi b'amateeka ab'e Uganda abasawo gavumenti poliisi babasaddaasi bagaye katusaddaake otegeera kubanga kituufu covid waali otegeera kuba babadde bangi temuli masiki temuli kito walabye sima sanitizer weziri awo tolina kyewalabye otegeera so kati ekintu ekyo kivunaanyizibwa kwabo si ku artist era artist baba bamukutte bakoze ensobi nnene nnyo 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 kuba tebimukwatako artist tali mu nsobi nsobi ki nga bakuyisa okuyimba tolina first of all tolina munnayuganda tomanyi kigenda mu maaso mu Uganda otegeera ng'omanyi music wo mbu yabakubye abaana bamutegedde bakuyise kukola oze kima kasente ensobi eri ku ani omutuufu ensobi eri ku ba security ensobi eri ku government because omuyimbi yeno alina okuba ne permit of course ensobi eri ku government kuba government ye security ye police ebyolaba government ye employing a police ye employing ye wane license y'ebifo ebyo okubeerawo nga bikola emirimu gye bikola kabe wano wetuli government bamala kukkiriza kino ekifo kisobola obeerawo kisobola okuyingiza abantu kisobola okukola buli kimu bwe tuba tufuluma ffe Bulaaya okuyimba batuwa working permit bw'oba togirina toyimba ne visa eba erina esoma nti ono agenda kukola kino n'agenze kuolido n'agenze kukola kino kitegeera kati omwami oyo kimanyi bamuwadde working permit eyamukkiriza okujja okukola wano gavumenti yekigaba kitegeera si muntu kinoomu si promota mbu yagigaba that means bamukkiriza gavumenti bamukkiriza okugira yabadde kukyala kati akyale mbu akyala ekiwano ajje mbufu ki ekisanyusa mu Uganda enjala eruma abantu enguudo embi no okimanyi naawe Salama Road kuuku siko yayise ng'agenda waagenda ekkubo tuliraba okutegeera ffe emmotoka zaffe siba zoonooneka nakaleete egaali yange eyakabi naye yonna yonna saba za kaakati yonna eyiika buyisi bweti okitegeera kati mbu bye bimuleese mbw ajje alabe ku makuba so omukulu yabadde azze kuyimba era nange alina permit era nakola omulimu gwe bulungi abantu ne basanyuka ne banyumirwa
kutegeera obuvunaanyizibwa buli ku gavumenti yennyini. Gavumenti kyerina okukola kintu kimu, ereka abantu bakole kutegeera, kuba ne bannyininyini abeesimbyewo ba MP baani bakuŋŋaanya abantu. Kubanze mbadde nnyimba laala ezo ez'enjawulo kutegeera, ne yesterday nalaigi nabaddeko abantu gye bali bakola kutegeera, balekerawo okwezinga ku bayimbi, bezinge ku mabaala, bezinge ku mirimu gino egyaffe. Kuba sijja gamba bayimbi bokka, abantu bangi babawunsa baani bate abantu bagite. Oba oli muzanyi wa mizanyo, ba comedian, buli omu bamutagende yeeyiye, kiri very simple. Ate kino kigenda wa Muzeeyi Museveni, President Museveni. Museveni wakera ku makya, olwalino pressure gy'alina, nakera ku makya n'ata amabaala, n'ata ebivulu, tagenda kufuna pressure. Abantu bagenda kuba tebakyalina budde butunula mbuno bamukutte, mbuno bakozewe bati. Abantu bagenda kuba bali mu kwenywera, buli omu ali busy. Ffe tugenda kuba n'ebivulu byaffe nga tuli mu kulanga ndongo kusanyusa abantu kutegeera, nga baweyita bali mabaala gaabwe baweereza abantu, nga badijje bali mu kumikisingira abantu ndongo, agenda kukola ebintu bye nga bw'ayagala. Kwe emyaka egiwedde abantu babibaddeewo, naye kati bongo tubatadde ku bbo. Ensonga lwaki buli ensobi gye bakola tugenda gikuba, buli ensobi gye bakola tugenda giraba. Muzeeyi Museveni tendongo, tabayimbi, ta entertainment industry yonna, abantu bagende bakole, abantu baffe enjala. Promoter uje promoter oli ayinza okuba faaniwe, promoter yamuyise otegeera. Diamond Platinum yali gundi namba kitongole kirambe kya KCC otegeera. KCC inasooka ya Uganda, inasooka kusitula bannayuganda. Oli muntu kinoomu, osookera mu makya n'oleeta omuyimbi gw'oyagala, soza okusalako eddubbe n'omuleeta gw'oyagala otegeera. So tetuyinza kukunenya ggwe, naye n'abayimbi bonna abadde boogera tebayogedde mbu boogera ku artist nga ye, bayogedde ku bategesi, poliisi ne gavumenti. Of course gavumenti, lead of state yani gavumenti yakulira buli kimu gwe kyolaba, era yatukira ku manya nayimirira ku TV, yalina nakopokwegalinga naye bwawuutamu agamba ebivulu biyimirire kutegeera. Kati kijja kitya mbw ate abamu bali mu kukola, ate abakola sina bannayuganda. Mubaamu busosoze, mubaamu butayagaliza kusiba munnayuganda mubwavu. Omanyi bagamba omuntu aba mwavu aba mwangu wafuga ebisinga. Kale wisanga kyekigenderera kyabwe abaga tulaba nga tuli basabirizi. Omuntu yamanyira okwekolera ekikumi bakulabe ng'obeera mu blood mpaayo, blood tukoze tutya, blood tutegeera. So ensobi nze sigiina ku muyimbi ne ba Douglas ne baani bonna abayogedde tikisirabye nga waliwo complaininga ku artist, boogera ku poliisi abayimbi teba. Ekintu kino kirina kukolebwa batya? Kuba bagamba covid waali, ekituufu covid waali, mwagala endongo bagita abantu baffe nga tebafa, abali mu bikuubo nga tebafa mu tawuni kukitegeera. Abantu gye bali bakola nga tebafa, abakula kati Bobi Wine abantu bonna bakuŋŋaanya baafa, oba bonna balwadde, naye yandibadde mulwadde kuba yababeeramu, ate nga bangi n'emitwalo gy'abantu. Babebe Kulu, abantu abayimbi ba NRM, kabayita abayimbi ba NRM, nabo balina gye badde bakolera activation zaabwe ez'enjawulo. Kati nabo balwadde. Covid waali tewali ddagala lya covid, siriimu waali tewali ddagala lya siriimu, n'ebirwadde ebirala weebiri. Ate ekirungi ekiri ku covid, bwakuluma Mukama bwakuyamba omuwona okitegeera. Mukama wabanga etayimu yo n'akutta n'ovaawo okitegeera. Kati ensonga kuleka abantu bakole emirimu gyabwe, kuba emirimu gyonna bagitadde mu butale, babatadde beekyanga, ababoda bavuga, abatakisi bakola, buli mulimu gukola, buli gumu, n'amasomero agamu gakola okitegeera. Kati lwaki beesiba ku kasekita kamu akendongo? Akakendongo kekaliisa nze, kekaliisa n'abaana be abali eka okitegeera, kaliisa abantu bangi nnyo. Mulimu n'abantu ab'ebitiibwa, baminisita balina amabaala. Gravity ekintu kino kyandikoleddwa kitya? Because buli omu ayagala babatte, naye bagamba mbu ate abantu bwe bajja mu bidongo ne banywamu bagira bava ku mulamo ne beeyaginga ne beekola obusolosolo. Ne kati banywa
ne kati banywa kitegeera nze naliko ku Pearl of Africa awe mabega Pearl of Africa erina kasero baneiba ba President Museveni si State House awo teba State House ago maka ga Museveni State House eri Entebbe yeyo kati ewuwe wennyini ewaka baneiba ng'ekiko kibaawula kakomera bwe kati muzeeyi asula eno endongo eri wano ekwacca naliko ku Friday kutegeera nga kakutte bwe kati kapaalo ng'endongo tebakuba silent disco bakuba direct ya kyokka yita abawulira kati awo kiki tuliko nze kyensuubira mulimu obutiitiizi bintu bino politics obutiitiizi bw'ebivulungu ate nga bonna bwetolooya ku mwami Kyagulanyi ku Bobi Wine balina kubuuza naye inginiya w'ekintu kino Bobi Wine kati efiya gye balina kuba bamanyi miziki bwe bamutajja ate jjukira baali bamukkiriza okukola yali awangula omusango baali bamugambira not so kati yawaddembe okuyimba that means bagenda mugula ebiggulo nga ayimba bwa campaign ayimba bwakuba campaign ate n'abayimbi abasinga bali ku sayidi ye okitegeera kati abayimbi nabo bagenda kuyimba nabo nga bakuba campaign kati yefiya eriwo Bobi Wine yasinza osiba abadongo oba covid kennyini oba ebintu biringa bibiri waliwo Bobi Wine waliwo ne covid kali kambuuze covid ye yasindikibwa kuluma bayimbi naba DJ naba promoter nabaki lwaki ebirala byonna biri open kati mu kibuga ababeera mu kikubo yo covid tatuukayo okujja nga bagezaako kugamba mu covid ye yatondebwa n'aleetebwa nguye w'abayimbi ng'akwata muntu akwata kazindaalo ng'akwata muntu abeera mu bbaala bwe kiba nga kyo bwe kityo ne bavayo ne bakitunyonyola bulungi tujja kyandastanding omanyi ekirwadde kyaffe kyabayimbi naye bwe kiba nga kirwadde kya nsi yonna nga kikwata n'omuvuzi w'ennyonyi ne kikwata buli omu n'abazanyi b'omupiira kyabakwatako ab'Ebungereza okitegeera awo tujja kyandastandinga naye kiba kikwata buli omu naffe batuteere ate teri bigoberera bintu ebyo bagamba kuba teri abigoberera tebabigoberera ate abantu bambala masiki naffe tuli mu kwogera twambadde masiki nze manyi gye wasuze omanyi bwe nasuze nze mbeera ne muziraali kale mbeera mu bantu bangi nga tannuma kati ojja kuba mu minisitule yaffe ya health ebituli bwotyo obuzibu bwalidda minisitule ya health teyasensitizinga bantu ku kirwadde kino oba waliwo ekikyamu because abantu ndabye abantu up country nga Bobi Wine atambula n'abantu enkuyanja emitwalo nga 10 oba minisitule yetasensitizinga abantu asi ministry bino ebintu biri political ffe tukitwalira awo okitegeera naye muzeeyi Museveni nga yebagamba mu bukulembeze bwa Katonda ave mu kutya okitegeera bye bw'aba nga yatondebwa nekino ekisanja kigenda bakikye bwe buba nga buva wa Katonda ave mu kutya akole ebintu bye nga bwazaabikola ebbanga lyonna okitegeera naye ne bwe banaatusiba emyaka 10 nga bwakuvaako ajja vaako ne bwatuta leero nga bwakubeera akagenda beerako okitegeera ate kyemmanyi muzeeyi kyemmanyi bajja kukamuwa newaba yetakalabye muzeeyi gwe nkumanyi oli mukkiriza Katonda kye yaleeta yabireeta oba ekirwadde kituluma okitegeera bwekuba kubeerawo ng'ogenda tufuga okitegeera kuba si gwe weereeta olowooza lwaki abantu bafa abalala bonna ye waali okitegeera abantu bafa balwala ne bafa naye yakyatwala katali talimizi bwe kyatondebwa anti bagamba nti Bobi Wine bwe basooka omuggala bino byonna nga tebinnabaawo babayimbi mwaliko nakyo nga tewali akubira gundi gavumenti gundi omusajja waffe musibye waki nga tekibatuuseeko abantu nga bayogera free Bobi Wine ate abantu bave mu bino ebintu by'okupostinga bo bamanyi alwana yapostinga omuntu osobolwana ng'olina gy'olwanira walala mulimu n'abagamba mwabayimbi wano mwali sima poliisi bikoze bitya simanga ate poliisi yakuba abantu temwayogera abantu bayimba ennyimba okitegeera nze ennyimba oluyimba lugenda beerawo forever singa kukola post egenda okubeera olunaku olumu okitegeera oba okuvayo nenjogera nekigenda nze ennyimba music nayimba batujooze nnyo okitegeera nenyinyonyola abantu embeera gye bayitamu
oluyimba ne luloowa emitima gy'abantu okitegeera mbadde mu byalo nga naye oluyimba lwe bakusaba okitegeera kisingako okuvaayo n'enjogera eno social media terina kyeyongerako abantu abali social media batinya naye oluyimba lugenda tambula ensi yonna okitegeera bo balowooze mbu tetwogera twogera okitegeera abayimbi bayimba n'ennyimba za Bobi Wine ng'otuuka ku Freedom City buli muyimbi ajja ayimba luyimba lwa Bobi Wine nange mwennyini naziyimba okitegeera ng'ekyo natunoonya bwenkanya adde ayimbe okitegeera era lyagamba mbu tuzima tetwafaayo abamusibe abatamanyi na bintu ngeri gye bikolebwa ye abeera alowooza ebintu birina kukolebwa nga ye bw'asuubira oba okuyamba kulina kubeera ku social media kuba bwe kye bamanyi omuntu alina ku social media yoyo kati afaayo okitegeera epasi yatambula nako neggulu naye simula ku social media bw'abeerako n'awoggana okitegeera Kenzo yayimba ennyimba yayina ennyimba nkuyanja era nga zonna zife balinga Bobi Wine kyenyinza okugamba so mwagezaako olwanirira Bobi Wine naye kati tukyamulwanirira okitegeera lwaki ensawo eno ya red gulabidde kyekyabaawo baida kayimbako ne Bebe Cool akayimba mwakakola naye mwagano akayimbaki waliwo akayimba ke mwakola ne Bebe Cool mu studio kakerere kerere agulu kaveeko naye nga nkogeddeko nnyo kyekyabaawo nkogeddeko nnyo akayimba ka Bebe Cool kayimba kange baida isi ka Bebe Cool agulu tukaveeko twogere ku bintu kati ebituza mu maaso awadi nungi nnyo ituyamba byebimu ku bintu omuntu ddala mu entertainment ate sini entertainment yonna simanyi ziri world wide ezo nga zansi yonna n'Amerika bazimanyi kituyamba Uganda weziba weziri kitegeera kirina kyetutwongerako ne bamanya Uganda waliyo ku bayimbi abakabi waliyo ku Uganda zoteekayo ekintu ng'ekyo ekinene kitegeera kuba zi Rwanda gyeziri zi Kenya zi Tanzania tebazitutteeyo niye baba bazitadde wano kyakabi nnyo mwana ekintu ekikuŋŋaanya abayimbi bonna abakabe kiba kyamaanyi so ziri walabye ku kategoriza abantu mulimu abadde basaana obeeramu mulimu adde tebasaana beeramu nga Bebe Cool si mu bubi Bebe Cool nga tuzembya ddala luyimba ki lwayimbye omwaka guno n'oguwedde ne guli luyimba ki si buzalawo tuve mu bino simanga bayimbi bayimba balegenda tubawo ekitiibwa kyabwe ekyo naye luyimba ki Vinka luyimba ki lwayimbye Vinka yata music luyimba ki va mu kuta music luyimba ki Vinka ayinza tugamba kyesite ewali ayinza gamba ki bandina Rose City ayinza gamba ki Wininwaje City kitegeera ate nga kategori eyo bagambye bannayuganda kitegeera tunooleta omuyimbi nga tasala kilomita 2 kuva Kampala bavinka bawano Kampala City gamba naluki esimanga munija simanga bikoze bitya femu balina bubaala bwabo mu bwekyange ninjalo yogera Uganda nnene ojanga bandigambye muno abayimbi be Kampala kitegeera kati bonoonya boboyogera ku bintu ng'ebyo toyinza kujja David Lutalo mu kintu ekyo bw'oyogera Uganda andi kati bayungwe ababyogera bwaliroko kitegeera bagambye Uganda toyimanyi mu ne Wizkid wabeere waabwe abeera loko twafuluma international musical artist kitegeera kati toyinza kujja David Lutalo bana Bitusi be balina oluyimba olukubye kitegeera nze bandeke kale nze tebampa abalinga amazzi nze babireke tebabimpa ne bawe Bitusi muntu simanga munda awo bebi kuteeke munda awo simanga musuli awo bwabo bakwaya tebasobola bintu basiru bakwaya bayimba basiru muziki wa kwaya tuyinza kujja gundi oyo aba Bitusi waliwo bakyalikyali abalaba bakubye ennyimba awo ezakabi nange gwekulya nengamba ddogo alonkubye okitegeera mwebali bangi nnyo abakabi naawe so olinga ngamba nti waliwo we basobezza kati Uganda otya okuteeka saamu Uganda otya okuteeka saamu yalina sala puleesa nga lwakuba ayina empetampeta basiru bategeera basiru nyimba z'abavinka ze bastreaming anti basiru lwaki bwe tugenda egundi Arua zajjuza bakivinga tajjuza tugende watugende Masaka tugende Busia ku boda mukupe mutte adire mu kofini
Mulabi. Asikwesudia. Tukirireyo. Ebusiya. Tukiriye ne Daddy Andrew mukutire mukutugumbulire. Bagambe ya Mose. Eweggulu gawandiike. Eggulu. Wonna. Kali lwabambatira n'ewaabwe mu mabaala. N'ewaabwe waka. Ewe kololo wano. Ewaabwe waka ewaabwe gye babazaala. Babazaala Busiya. Ewaabwe wenyini. Mukutulamu ebitundu 18. Ku Kaaloke. N'obutundutundu 8. N'ewaabwe mu nnyumba. Ku Kaaloke. Naye just lwakuba bayinza okuba balina beats zebanyumirwa zibanyumira era sibanenyera kyakabi kuba sitiro era bannayuganda. Nze nnono tebindya nnyo ze gwolaba just njogerera balala zikuba wadi sirina kyenzaagaza. Tesasula rent, tesasula mmere, olusoda muguziza ssente ne bwe nkwata bwawadi bwange bwe nnina nina nnono bwawadi ne bwe mbuleetaleeta wano ne mbuteeka ne bamumpa ecupa ya soda bayinza ogaa oli musiru kitegeera tebusobola kugula dde n'ekintu kati uganda ototeeka Eddy Kenzo. Nze nabirabye ne nga kati Kenzo Ediriisa Musuuza Uganda. Kutegera yimba ebintu bye bwe bityo naye wa tabu kati yansobola kitegeera olutalo ansobola osinza bagamba kintu kyonna ko basobola okuba ne banzita inka sinada byambulance John Black. So John Black had music. John Black ali okay. Ate bamutadde ne mu kintu ekyo simanga break through. John Black ali fine. Ali fine. Tomulina kutaba. John Black akubye ennyimba ate akyali fresh. Ali unique. Alina ne style gy'owulira nga teri agirina Uganda. Otegeera ka Spice Dano okalaba keesudiza nnyo buli kintu kiri kifeeti kakube ku social media okalaba nga keetadde. Otegeera. Keetala bulungi. Ne gundi simulumbi sigambye mu ngani oyo Daddy Andrew. Akiri kimusaana naye ate mulimba ekisaana nnyo. Yababaddemu walamye. So byebyo naye kati ye omuntu nga Bebe Cool yadde talina wajjira tebina ebikwataganira ziyawadina z'abaana bato. Siriwa. Best Uganda z'abaana bato temulimu 40 plus 50 plus 60 tebirimu. Era olaba kati ali mukubagana ne mutabani we muzzukulu John Black alina 16 okubagana ne Bebe Cool okubeera muzina awadi bintu by'abaana bato bandi balina muleetera mu legendary sector revolutionary bakuba kati ate nayo tasobola ekigogo ekimutta nti revolutionary anti last year bagiteeka mu kamiiri n'ebyo bintu neera mama biwagwani ereza si bipya nnyo sewezo ziwadde ziddirira ndifala nnyo boy ziddirira BET ezoliko ekasoda kawedde awadi zino zitegeeza ki eri ba artist ate okimanyi ndifala okimanyi badde manyi gwe gusoose yalimu revolutionary abakuba nga tewali Instagram nga tewali social media Bebekulu alina okuba kuba naye ali awo bweyo gundi naye ebyo ebintu bandi bibalekedde aba John Black. awadi zino zitegeeza ki eri aba artist ekyo nakikugambye nga tutandika nekigaa kyakabi kiraga Uganda naye wali abayimbi wakabi Uganda soteekayo ekintu kyakabi kiyamba ngesi anti waliwo abadde bagamba timing tebadde nnungi ba artist badde tebalina music mbeera mbi kali abayimba tumbiza sound bo si ba artist nga balina music ate abantu abamu baliko tusumbuwa mwana abayimba gundi bebeera mundaawo okwata mundaawo si music bo nga bayimbi kyogaba bo bavanja buli Kalifa yabadde akomplaininga agamba tewali music tewali ye kali talina n'abalala balina kitegeera nange siyina kala nesibe ku ekyo kitegeera nayimba kati ne bwentema nazo ziri awo muzimalayo nnyo kitegeera kati nate nzire ku ekyo mbu ate biki abaana bakubye endongo waliwo anitumbiza sound easy dogo waliwo babitusi bakubye endongo waliwo ani kitegeera ati bo mbuki bakoze batashiba mbuki nga yazitaddewo endongo Kalifa yeekwasa temwekwasa bintu ebyo simala tewali music buli kimu kyekyo timing yeeyo buli kimu kyekyo just mulimu abantu abadde tebasaana kubeeramu nga bo babiguliridde bugulirize sibwinaako nnyo obukakafu naye nga bwe kirina okuba ebivulu kati nga bolaba bukedde nambe bukedde bagita batya eyo show embutu y'embutikizi
edda nga tekuli basajja awo nga tebeerawo ojogeya leka tujja ne tugikuba nekakagula tekagikubye neneyongera nenyimbo nga audience tebanjiza muntu atebanjiza muntu ogegeya Chief America najja n'abakuba n'agenda tebabuuza Bebe Cool aliwa Bobi Wine aliwa Chameleone aliwa okitegeera bikyuka bana ebivaawo naffe tugenda kuvaawo tugwe Big City ekyaliwo tekyaliwo teriiwo eriwo ku mmwe abasiba babyogerako mmwe ba artist bagiwulirawo kali kambukubuuze Bebe Cool ansobola saawa zino ng'okale bya legend bijjeewo musical Bebe Cool takusobola tudde mu byaddala gasizalawo gasiki Bebe Cool omusobola nkubuuzizza nze ngenza okukikubuuza ng'omusobola katujje mu bino andi katwogera ku awulira generation ekyuka Bebe Cool asinga music omungi asinga hits ennyingi okitegeera naye katukyuse bagani katutandika myaka 5 mabega netubala ekola bikyuse omuntu oyinza mudda mu bintu bya bbanga yino okitegeera bikyuse katutandika myaka 5 mabega mpaka kati wetuli tuyimba nnyimba za bandi tuyita abantu mu bisaawe kubayimbira tugenda talaaga kitundu ku kitundu wani gwogula tosobola kugula Bebe Cool ekisooka bagenda sobola mukuba obucupa ekisooka kitegeera bantu bamukowa nga ye Bebe Cool olw'ebintu ebya politics byeyeesibamu kitegeera ekirala yakoma oyimba music abantu gwe banyumirwa myaka 8 emabega ffe nga tuli bayanga wakayima luyimbawo nyimbira mulayini bbiri eza wakayima kitegeera naye mwenye ntamanyisobola nnyimba Bebe Cool bintu bikyuka nange njatuuka akaseera nga siriiwo audience kiriza gaana time egenda tutuuka eiza nja beesibako nga Bebe Cool weesiba ku bantu naye nga tekimmuka nga bagagula bita Bebe Cool tali beesibako music atwesibako lwa legend ye legend era mukkiriza legend ale naye ne time etambula ebintu bikyuka waliwo basaha bakuba ati bo bagamba nti baasiba akayumba ne kabalema okugula Kenzo akagezaako ate Kenzo nga yalina BET ne kamulema oyingi Kenzo yalina BET ng'omugambo tata yakayingira n'akayisanamu tava nunno Bebe Cool bamutwale Togo ayimbe bamutwale Gaboni era bamuyisemu mu TV nga biri wano ku Serena naye bakubeera Kenya ne passport badde bagikwana mwaka tosala era bakenzo bebandigenze kubanga biri kwalaala kale ate Kenzo ku Bebe Cool kirala nnyo at least kale njogera musical mama kayinza omutta nti bayasi ki eyaki sinza kuba na bukyayi ku Bebe Cool kale nkubuulira njagala Bebe Cool n'omutima gwange gwonna ng'omuntu nebino njogera music kitegeera musically naye sirina buzibu ku Bebe Cool muwe ekitiibwa mwagala nnyo kitegeera simuyinaako buzibu nze ne music wa Bebe Cool omuwulira owedda muwuliriza kitegeera simuyinaako buzibu naye njogera bituufu bwe buzibu nze bwenfuna mwana simanyi oba wankuza bubi kuba nze njogera amazima abandi bagayita obukyayi Big City takyaliwo mu Uganda ate ng'ekolawo ki omumeeya omupulezidenti omwagaba masaati kitegeera kati oŋŋamba otya mu Big City kale munjijeemu munteremu Kenzo muteremu Lutalo muteremu ani omulala kuba nandigenzemu naye wenyinakyogera mujagamba nepankapanga mu Big City luwala eri yavaawo kale muteremu Kenzo David Lutalo ani tegemu neshiba ayingira Big City kakuba kaza aba neyiti buli lunaku ayingira ki ekimuganda
Shibambo ali ku spice Shiba kazi kakubye yiki naawe Shiba kalungi mu Uganda baba sikyali wange Shiba nzigula bane njogera just mazima nga tumalirize entertainment industry ogiraba otya after covid taliwo ne kati era abantu buli omu wano yinge enyimba kati onaziyimba ate abayimbi abamu balekera kugamba zima mutesho batesho bakoleki oba abaye muje balinga bagenda damuloko dawuni negagamba batesho batusibye nenga none luli ade tayimba banda je bali yakabata batute batuonyaba mumwandayo dda ku Newton ground mwenna mugenda tani covid we babateera mugenda kuddayo ku level ate nga nze ni mwandayo dda ku level tegayina n'ennyimba kyoba omuntu saazi naso kuteekamu sente ze zingina n'ennyimba laati omuntu naakuyita mu byalo n'oyimba kati ne bwentema n'oyimba nnyabo n'oyimba bitandise okitegeera naagwa ne sente ze okitegeera tabafala naye seba alaba nanga kino kigulabire ekigenda okunkubira endongo eno okitegeera ne n'abayimba embaga gye bali teri bya Newton ground mulimu abantu already ate ku Newton ground ate ku ground already naye gwe tokiraba gye bali omuyimbi omusanga n'essibo kali serious nnyo akubye emiguwa agamba nti abone gavumenti etwonyaawonya batuti ogenda kukole tolinayo oluyimba lupya tolinayo ekifaananyi kipya tolina na saati empya ani oyo naye nga ali bize mutute banaye batute batwonyaawonya olwedde nga ye bwe bulamu bwabadde abadde kugundi ye kenyini abadde mu lockdown yenyini abadde mu lockdown tayingira lockdown emyaka 5 emabega ate agamba batute ate batute bakukutteko bino ebintu byaffe abayimba okitegeera byaffe fe abalina okomplaininga batute oba waliwo yagambye mbu King Michael yazzeeyo kati abayimbi engeri gye mwaddamu ennaku set era kati ndongo ogenda kufubutuka kubanga luli byabadde bigizeemu kati mwazzeeyo covid waggwerawo mutandike buto muwulire endongo tutandike buto nze sirina buto bwentandika nze sirina buto bwentandika abemba bamu bekwasa abalaba bawoza Newton gundi simatuddayo ku Newton siri ku Newton tomumanyiira azimanyiira nebyaddala mulimu agamba batute nga bakuteera ki mulimu laba amabaala nebbaala yebadde tekololere ogamba batusibyaffe abama otegeera so owebbaala agamba bamusibye ate ngebbaala ebadde tekola ngebadde mu ntobazi ena gyegeyo mu ntobazi amazzi gaali gajjulamu ddamu biri ebiseera naye yali yabivaako naye ali ku gavumenti naye alinze sente zino zebagaba zawenubawa ezasimayi zabapromoti tutayetaaga bayimbi yetaaga bayimbi akubira abayimbi amasimu ate fe tumukubire Bobi Wine yes kali wakabi bagamba tasobya takolaki nefe tukubire Bobi Wine amasimu tugende tumuyimbire nga ne Museveni tetumukubira yatukubira tegefenze noonya zakulya nga tegeeza amafuta agenda aluwa mbundi mu struggle musajja gwe nzekaina imuyimbire obuyimba otegeerwa aba ne Bobi Wine agenda ennaku 3 n'avaayo ng'alaba ne bagambye nti mwandyesonyiye politics kuba mbalaba gwe nkulaba gwe ku bibwero mwandyesonyiye Bobi Wine tanonya Bobi Wine w'amaanyi Bobi Wine teyetaaga bayimbi tetulina kyetumwongerako kati Bobi Wine mwongereko kiuli superstar international act nitegeera teri kyemwongerako kati wongamba ogenda oyimbira Bobi Wine bunyimba akayimba kange kamukolere Gravity osobola oyimbira NRM kasaba mpita ne bampa sente zange mulimu wenkuyimba ekyoba mu bivulu njawule abalina alimu temuyingira mategeka babayimbe mubeere omuntu wajja n'agula tiketi ku kivulu mugambe goliwo enaali mutoyingira katulajja ate ffe mwagala okutuleetera ebize simanga zino za enaali mutozikwata zirimu ki zibako amaggwa ezenaali muzirya FDC nzirya ezenaali nzirya eza People Power nzirya ate bonna batamba sente teri gwenyimbire obaani kabaani tomuyimbire kabaani nga tampadde sente
sijja biyimba. Bano bonna babadde oyimbira bali bakusasula. Of course bansasula mbusanyuse eki mukwago muki musanyuse eki obulakuba mulodi meya naye gwe mwana gwe mbuma muki mbulukwa ampe sente zange ng'oyimbira wali sente nekyange namuyimbira sente zange yazimpadde. Tumalirize this year laga tulinayo concert. Nina ku Freedom City. Buli mwaka obeera nnyo. Nina omuntu wa wansi kulika COVID. Omuntu wa wansi kulika ku Christmas. Freedom City. Olinayo sho ku Christmas. Omuntu wa wansi kulika. Nga tebannasiba bali bagundi babomanyi. Bamuyitaani omale. Bati banna basiba. Olabo bavuddeyo ne bayimba ate nze olwedda ali wano. Mulinga abagamba baabata abantu. Nono tuyinza okuba tuli wano twekalakaza muzeeyi yatutadda bagala bano abaana balinda ki ebyaddala nze kati nina ku Christmas omuntu wa wansi namulaba alina sho naye kusho yange kwali Spice kwali Kenzo kwali Saa kwali Famika Mary Bata olinayo sho ku Christmas ku Freedom City okuyingira mutwalo gumu VIP emitwalo 3 Trebo ya mitwalo 5 ekiba kibe sekiba kibe muzeeyi yatuta talina budde ali biza anoonya kalulu kati adde ne mukudda ku TV bw'ate abagambi simamba ati tuli bantu bakulu tweti yamani Christmas Day mujje Christmas Day Freedom City tubayimbira obuyimba bonna batujoze nnyo bikyakalulu byonna enyimba ezikuba gavumenti tugenda ziyimba ku bye biba bisibiza nti ebyo kale zoogera amazima